Olunaku Adam Mulwana lwe yategeka concert yeno kyali so challenging nti lwe lunaku lwe lumu Kaweesi lwe yafiiramu ate ng'ayina abaagalwa bali banja. Adam Mulwana yafunayo abantu abajja ku concert ye tebaali bangi nnyo naye ate kyali kitegerekeka nti toyinza kukeera ku makya n'ogamba nti bambi ekivvulu kyakeera ne kimusala yo Besigye yaliwo. Wano we nasingira ddala okulaba omutima gw'eggwanga nti omuntu asobola okufa still ate n'aluma abantu. Saawa eno kankutwaleko ate wali eri ku Theatre Labonita nga Adam Mulwana atongoza olutambi lwe muno mwe mwali tooka kwa balabala. Bobi Wine yaliyo n'abayimbi bangi abaliyo yamuyimbirako era naye namubuuzako ku by'okwesimbawo. Akyogerako ki katugendeyo tulabe. Twende wote mali mali baby it's okay. Hakuna neno lololote familia na lila we wote. Mpozi nga tunagenda maaso njagala okutuusa okusasira kwangeri family ya Fande Kaweesi. Uganda gye twagala Uganda nga tusobola okwawukana mu birowoozo naye tusigala tuwangana ekitiibwa kubanga it is one Uganda and we are one people. Naki mule ensonga ya mulemirembe muganda wakoyo. Come in with the music now. Oluusi bafiri be bakyala yabakwata ku mkono n'abaleta ku mugeto era nze okuva mu buto nayagala nnyo bwenkulabye nga byekwaso n'olomuze namusalako nemwebuuzisa tokikola otya byekwaso yagamba bw'oli kulobere nga nze sente zolifuna zireme kufuula muntu mulala obeera nga mwesimbu ebikyamu bigaana ebituufu byoba osomesanga abalala I know that the truth will be a lonely road kulimirangako nolwaniranga amazima buli lwoyimirira ku mazima oyimirira bomu never expect nobody to defend you baagala nnyo okugenda mukulu naye oh my God now baagala nnyo okugagawala naye tebaagala kutuyana baagala nnyo okugenda mukulu naye give me the microphone. Agamba atyo munene. Yo story chinayi mwana. Andi chechimu mwana story. Yeah man. Obulamu gamba ki? Obulamu bulungi nnyo. Babale ku representinga Bobby. Badde nyina okujja okuwerekerako kyali wange. Yeah man. Bobby ogenda kwesimbawo wakubwa MOP, LC. Lwaki ebyo bimbuuza kati nga tuli mu ndongo naawe? Nga tuli mu ndongo. Nengera mbatumiddeko bakyali. Nenga kyekimu. Na Uganda mwena anti magezi. Anti. Ugamba otya Mulwana? Ndi bulungi mwana wa mama. Gamba ki blood. Nali simanyi nti oyinza okikuba kineeno olaleero. Mwana. Maanyi ga Mukama. By the way mbadde sikisuubira kubanga twadde tufiiriddwa omuntu omunene mu ggwanga nga buli muntu omutima mbadde sisuubira tebasobola okujja abamu babadde batya balowooza bajja bakwata olwa security era abantu abazzaawo bamaanyi banjagala nnyo. Soko bakangemu abatamanyi kyenjogerako saawa eno bakangemu akayimba ke basinga okumanya. Toka kwa barabara Besigye ameingia toa basi yako tunataka jifunguo si ndio? Kakati soko mbulire oyingira otya ebyobufuzi? Saayingira bisirimu na byabufuzi. Just obirowoozaako otya? Obirowoozaako otya? Wenabeera awo natambula nnyo eggwanga lino nga ndyetooloola nga ndi mu kulyetooloola nga bwe ntimba ebipande nali nkyali mutimbi wa bipande naye ndaba embeera z'abantu ze balimu abwavu enguudo enjala ng'ebaluma abaana nga usanga basomera mu bigere envunza zibaluma so omuntu alina amagezi olaba ebintu ebyo olina okukola ekyo okitegeera Gamboze Besigye yakusasula okuba akayimba ako oba nange wemba neesimbyewo nenkusasula osobola okunnyimbira woba nga kyoli ku mulamwa akuyimbira ne wootapa wadde 10 njagala bannayuganda muyige okulumirira ensi yammwe sente temala byonna wabula tulitemu buli omu kyalina bosobola okuyita mu ddoboozi osobola kuyimba bosobola okuwandiika butabo tusobola otereza eggwanga lino tukusuubira okuba nti naawe oyinza okwesimbawo engeri gy'olina backup. Sisuubira naye mbadde nkyagala eggwanga limale ttereera. Agamba kibayibi? Yo wagwa Oli muganda wa Bobby.
Ni muganda wa ate nawe ni muganda wa nachi. Ole muganda wange. Ni muganda wa Zex naye. Muganda wo noli. Pena tuli bana Uganda omusayi ku mumyufu. Kale kambazayo ku stage bano babagamba musayi. Okay, tugenze ku main artist oluyimba sawe na launchinze kamba twaleyo Bobby Wine angambe semo bomoleza mu bala. Nja kusanga gwe Bobby nja kusalako magezi tobimanyi. Kakati ate twagala mulwana ave wano. Tetwagala mulwana aberenga yetawule wuwo nawo bikowa. Buli muntu lwajjango omanyi nti anonya 2, anonya 5, anonya kakadde obikowa. Mulwana nandyagadde musooke mumukubire mu ngalo ez'omwanguka. Musajja muyiiya, musajja mutetenkanyi, musajja mulwanyi era musajja eyeewaayo. Bino byonna byazaakola mu struggle gye tubaddemu. Mwami mulwana ono tansembereranga nga bino bye badde bagamba nti mpaayo kino oba kino, abikola mu kwagala kwe. Abantu bwe batyo tebalabikalabika. N'olwekyo tumussaamu nnyo ekitiibwa olw'ebyo byakoze kuviira ddala 2011 bine mulwana tutambula, tewali kanyomero k'eggwanga lino ketutatuuseemu. Era ndowooza mu lwokano luno lwe twakayitamu mu ggwanga Uganda teri atamanyi toka barabara. Mulenzi wange asooka obukulu bamuyita Adamu. Wow.
kati n'olwekyo ndowooza mulaba lwaki njagala nnyo ne Adamu. So nsanyuse nnyo nti olwaleero musobodde okujja tuwagire muganda wange era mutabani wange Adamu Mulwana. N'olwekyo munzikirize mu mbeera eyo nange nkozese akaseera kano nsooke mpeerezeeyo obubaka bwange obusaasira eri bannaffe abafiiriddwa olwaleero mu mbeera ey'entiisa. Bantu basatu abafudde ku makya, naye eyo yensi gye tuwangaaliramu. Ndi musanyufu okuba wano, abakulembeze mwenna abali wano n'omuyimbi waffe. Omuyimbi waffe tumwagala nnyo era tumwagaliza birungi byereere, ate ekirungi abeera waffe makindye. Mulwana mukodomi wange nja kuwa $2,000,000. Sitambudde nazo amanyi wansanga ono muko wange yampa omukyala naye ng'agenda zifuna. Mu mbeera eyo nange kubanga akatambi njagala ngende nako awaka kamuweyo akakadde ak'obuliwo. Ate ku mmotoka eri ezibadde zibulawo simanyi baba bagiteesezza, tujja kulaba nti emmotoka tugijjayo nayo. naye kano mugezi we batuka okuwaayo sente kano anyway kano ye yagamba nti agenda mwongerezako ku sente zibulako naye bakansala mwenna abeeyama sente z'omwana muzitwaleyo manyi okujja ku bivulu ne mubuzaabuza ne mugamba nti tugenda kuwaayo sente bwe ziti temulabikako mwenna mulina okuŋŋaanira ku ofiisi ne muwa omwana sente ze mu butuufu yabayimbira abasinga mwaze nga mugamba simanyi oluyimba lwe lwabawanguza obulweyo gye mwali so mugendeeyo omwana ate mumuwe sente ze meanwhile ngenda kuba mpumulamu ati wenaakomawo nkutwaleko ku Los Angeles ekawempe nkulageza New Eagles yaliyo bakuba abantu omuziki naye olowooza lutaaya ekivulu kino oba concert eno yamukola atya oluvannyuma lw'ebbanga ly'amazze nga tategekategeka nnyo waneeno katugende tuwumulemu ate oluvannyuma tugenda kukomawo mu bikuwo byonna mu program tusaasaanya nkyalinayo ne promoto oli eyandiriddeko emmere naye katumulabe